Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizaako batata ne bamama baganda bange ne bannyinaza abalungi. Nze Ibrahim Mukasa ku Extradigest mugoba nsonga era nga it's a beautiful day. Olunaku lulungi nnyo, olunaku lukakkamu nnyo. Tuli somewhere mu Kampala mu ggwanga Uganda we tuli era nga tukyaliddeko munywanyi wange, obi wange, blood wange, Dr. T AMALE omugogwa Musa status Benz n'omuti gwa white Samaki premium white detergent tough on stains gentle on fabrics bawalina rose status Benz ndi muzukulu wa Benz Maybach ndi muzukulu wa Benz Brabus ndi muzukulu wa Benz Formatic ndi muzukulu wa Benz Giwagon 63 ndi muzukulu wa Benz S Class 63 ndi muzukulu wa Benz Actros egalamede kusubia motors ndi muzukulu wa Mercedes ndi muzukulu wa Benz C170 ndi muzukulu wa Benz C180 ndi muzukulu wa Benz C190 ndi muzukulu wa Benz Sprinter ndi muzukulu wa Benz 200 compressor ndi muzukulu wa Volvo ndi mutabani wa Volkswagen Touareg A20 FDI sivuga Mitsubishi sivuga Kaundo sivuga Toyota sivuga Nissan ogula Kaundo ngula side mirror Benz negitereke waka. That is a status I live. Okuvuga Toyota brand ogula side mirror ya Benz oba ya Volvo oba ya Jaguar nogitereke waka nabagamba kibaita brand. A brand is you. The status of yours. If a person builds a brand like Museveni Chakoze, Museveni has built a brand. Bad Bulak has built a brand. I was so happy. Nga Victoria University mwadde ambassador role. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga nze Ibrahim Mukasa tuli ne Dr. T AMALE. Tukola ne company ya Sun Cargo Shipping Company sabaza mali from China to Mombasa basangibwa ku Arua Park ekizimbe Fortune Plaza SF zone SF12 second floor oba omwaliro gwokubiri. Bano badiringa mu clearing and forwarding plus shipping of goods from China to Mombasa. Atenga yo Roast Coffee Academy Tiger agamba ajja kutendeka obere barista owakabya tukanye n'omutindo gw'ensi yonna asangibwa Namasuba asangibwa na Janankumbi ku Stera. Atenga mu United Arab Emirates basangibwa ku Alwada Mola Airport Road bekwate buli kimu kitambule malembe. Tetusobola kugenda wala nnyo nga tetutunulidde kuyozayoza mwanyina Feshanita Namuyimbwa abasinga gwe bategeera nga Bad Black yeddira empindi yagudde mu bintu ettendekero lya Victoria University lyamugondomoddeko ebintu bibiri. Ekisooka bamuwadde scholarship asome obwamalaya yabivaamu ddo kati akola ki kati kitunzi ku internet marketeer digital influencer nana bagamba woyitira omulala adde mu kyama muteese ng'olwo abategeera babuze. A stupid person who says Uganda temuli mirimu what can you do? Tugende mpola mpola. But emirimu mu Uganda mwejiri. Jejiriwa. Bw'okwata ku maaso olaba enzikiza naye enjuba teriiwo. Bweri. Ate emirimu gibula Baganda. A stupid person who can ask himself mufulu figure lwaki yatuuke wa Museveni nga teyasoma gw'otuukirira ani? Mu kusoma kwo. Simple logic. Bad Bulaka zitesingiziraka. Victoria University kyerina okukola erina okussaawo course unit ezisomesa Bad Bulaka omulimu gwe gwakola. Mulimu ki? Bad Bulaka alenga akaboozi. Yabivaamu. Gwe bwegatta naye n'akugamba nti mala guno gwe gusemba. Kubanga ze kamba bulire Bad Bulaka ayira ba boyfriend babiri Kasuku ne musibula tekisoboka Ibula ayogera amazima gamba nze Ibula ke Mukasa nga ndi wano ku WOLOKOSO nga ndi ku Extradigestshow mugoba okufiirwa ebintu byange byonna mu nsi n'aba yonna seba kan ku Bad Bulaka kituufu yosi sikikolangako bwagenda newuwe
Kakati kankubuuze ogende wa fast okumukyalira bwaba kuba breakfast asookuwayo ostia kate bw'okyalira nekolera jange akuwaaki ng'ogenze kuwa Bad Black is a rich woman who is even kind and hospitable. Victoria University erimu kukozesa gye bayita inverted diversity of famous and celebrity status. Ekozesa ki? Inverted pyramid of famous and celebrity status. Nti Ssegirinya okumukwata nti yatta Ssegirinya. For me nze muyita Ssegirinya. Nakugamba nti ninyi nimu olaba yeeyambula awusigalo n'atavaawo manya byakweka abimanyi. Honorable Muhammad Ssegirinya kw'omutya mubaka waliwo bangi ne mu gazeti mwali waliwo omusajja bamuyitanga gundi Maweno Kerementi. Maweno Kerementi atali Kerementi kiza Kerementi Maweno yali ku 100 nga marketia kabaka amuyitanga Roni kubanga basoma bonna. So in actual sense when Honorable Ssegirinya had to Masaka we have the same qualities. Amahalo. One, we are successful. Two, tuwagira Museveni. Ne Ssegirinya wagira Museveni. Ate nyoko yamuleeta. Nyoko yamuleeta njagala otegeeze ensi yajjirako ambulera ku kisinde ky'amaanyi g'abantu omuyaga gwaki wave kituufu munika waliyo Mothers Union waliyo Animal Print ne Gistring zonna zibikka mulalu 3 types of knickers Ssegirinya Gistring nti yatemera Bobi Wine n'ate ekibiina kisyasigala wa Museveni petumulaba petumulaba Extradigestshow nabagamba nti Kyagulanyi agenda kusigala bwereere. Tulina Dr. T Amale omuggo gwa Musa bawanina Rose status Benz. Owaye njagala tutunulire abayivu n'abakenkufu ku mukutu gwa Twitter bavuddeyo ne beesala akajegere ne bakomba kwerima nti bukeera butya Bad Black n'abeera brand ambassador wa ssettendekero nga Victoria University. Abayizi bebekalakasiza abayivu ati kakati abayivu the land people anti haji tasobola kwekalakasa olw'okuba ennyama y'embizi yalinnye abatajagala bagireke makerere gyajeri ndejje gyeri bw'obaga nti simba ewe mulagenda ku impact simple haji tasobola kukola ki haji tasobola kwekalakasa nti ennyama y'embizi bagyongeddemu 10 for what reason the Ranidi bagende makerere bagende Kyambogo bagende Gulu University Victoria bagireke Victoria yalabenga kirantero yetaaga omulembe oguli inspired by Bad Black because nabagamba nti mu Uganda the Ranidi people basingidde mukira mabega ngambwa mugulabo gisebna mu mukire kukweka mabega abayivu that's why Museveni called the Ranidi the stupid, the lame like a butcher man, and those ones who handicapped in brains to be his advisors. Full figure, Bajo, butcher mani, Kusasira, but never so much are massive body company Museveni. Lani di Baliwa. I got way. The Vazunzagat, Zembabudi mu Uganda. Institution is Gazaba, my dear Buganda, Atea Kona, Tetambula. Abayivu bali mengo tika wachitibwa ye gundi ya nedira nkerebwe kugasachi ibulake mukasa weddira ki olina kachi Buganda ngojeka akalevu olina kachi atemba bulira mwe Bad Black could be one of a woman who comes out to say the reality nti abasinga mutambulira mu bifaananyi Ibula weita musiramu eroso sektora sala seita ndi musiramu toli mutayirire even the morning nkulabye toli mutayirire I can confirm Ibula namu abakazi musoro abali na Dubai you can even confirm Ibula is not circumcised oteka usende meka no kamera kweziri gira tabuka kasaba no wakyali bato tabuka
mugoba nsonga kwe tuli ne Dr. T AMALE atutebwamu ssente abadde farm batunda products ezakabi omuli supplements omuli fertilizers omuli eddagala erikola kye bayita ku immune boosting oba eziboostinga immunity y'omuntu nobeera nga oli kasazo kukubira omulanga nti weekwate farm products tezina side effect ate ngera before even taking these products waliwo omukugu asooka okukebera omubiri gwonna n'amanya what type of supplement you really need at the end of the day ate nga bo aba Meridian Ventures Limited bagenda kutwala okuba ekyeyekata ate nga World Cup eri kata eneddako so kubira omulanga muna Uganda ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 45 genda okuba ekyeyekata kyuse ku bulamu yongere ku ssente zo buli kimu kitambule bulungi Dr. T kino kiteekawo abayivu kiteekawo abaana abali mu kusoma okwata wala gino omusa mu chupa ya Jameson mu chupa ya Jameson olowooza saaba kulaba ya Jameson olowooza saaba kulaba nti onywa Jameson fe ekigo kyonaagwanga weefukidde kijja tulaga nti ono si Jameson adanyowola kubanga Jameson teweefukira in all ways omwenge gw'ebbeeyi baakudisayininga tosobola kwefukira adde okweyonoonera naye gwe funa enkute Muteke mwengule chupa ezi. Bamumulize. Fe tukulinze ekigo kirogwa kijja tulaga nga weyononedde nti osi Jameson oba si Kapteni Morgan. Oyo mukajanga yakubye ekigo. Bona bonywa brand ya Buganda tujja kulaba nti omukajanga yakubye. We know. Abayivu mu Uganda bagasaaki. Why? That is a question. Abayivu mu Uganda bagasaaki. I know. E paso Museveni agulewa amasomero mugenda kuyigayo kigipiri ne labongo emyaka ebiri muli bawaka maji rebellion emyaka ebiri muli bawaka garage nzigule ebibajiro bigule ebyalani bikola mugende muyige emirimo gyo mutwe kubanga era mugenda kuddamu sinkane syllabus ezimu senior siri why do they go back nabagamba a person can give you blessing in disguise. Tubadde wake emyaka egi ebiri. This has been a time for a person to look through what you have been doing. If you come back doing the same thing, expecting different results, oli musiru. Kimu ekyo kyokola continuously oyagala result ezenjawulo. Nabagamba nti mu Uganda wajja omusamba bakuyita Bobi Wine ne gwonoona obwongo bw'abavubuka bo balowooza ajja principal yagamba mbu muhooza anywa omwenge naye muhooza akoma ku mwenge gumbi ate Bobi Wine byombi abinywa naye obuzibu we buli ono olwabayitako Kyagulanyi n'abaleka kati mwekwata ku bisobo yalekaani mwenna yalekaani mwenna naawe yakuleka ibula nkumanyi oli weenaale kuki era government kuki gamba nti nze ibula nga ndiwo ku WOLOKOSO ndi ku Extradigestshow sifaayo bawali andaba bandaba Museveni wantama kuki you see kale kankyuseemu gamba nti nze ibulake mukasa nga ndine Dr. T AMALE tulina Dr. T AMALE mpagira Bobi Wine ndi wa people power NRM njeganye n'ebikola byabyo njeganye sidana ku UBC nja kutandika genda mu Serena ate Serena si ya nnyoko nayo ya government sajja gwe basajja mwe nkumenya ibula ngenda kumenya amabeka bingi suicide ngenda kumenya ate mpewo ya nnyoko tugenda kumenya obi ne obi because kunooleta baprofesa eno chano njirabako baprofesa ne Katikkiro namulabako naye ate kyenjagala kuyibula nti abaleetera n'abaagwa eddalu nze nayo nooneka ate walonda saalonda bw'oba tewalonda kitegeeza ogamba abantu bagana okulonda omuntu w'obuvunaanyizibwa alina channel eriko abantu 3,000 ng'atowasho gatowalonda wali mulamu saali mu ggwanga yes fuli wiiru onkunamidde nenkukunamira etukudde ddulo eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, President w'eggwanga Uganda. Omulonde. Yavaayo supplementinga nti omulonde
President w'eggwanga Uganda Museveni period tukireka awo yavaayo n'alonda abawabuzi n'alonda Catherine Kusaasira n'alonda Jennifer Fulufiga n'alonda ne mugana nge Maka Bugembe abasinga gwe manyinga Buchamani bano bakyakola ekisanja kyabwe kikyaliko contract zikyaliko okuwawula kyeki era omuntu wamuwawulira ku Facebook live nabagamba mulinde lubuto tombuuza lwe twegatta just wait for the politicians gwe tombuuza birala bakyakola bano bakola ki bakola when Museveni was capturing power yakozesa ghetto. I tell you every time kino nkyogera nti Museveni akubye bantu lecture abafulumiza politics asigaza Ssegirinya. Museveni adamantire has kept out all the ratios from when ali abakubye ekigo nakibagamba nti ani yakuba kibula akalulu ani yakuba kadaga akalulu ani yakuba ngundi akalulu Ameria ani yakuba nankabiru akalulu ani yakuba onwewa kisa akalulu Museveni atya ani yakuba gundi seninda akalulu ani yakuba abenale mu akalulu kisinde kyamanyiga abantu people power yani nabagamba nti Museveni yakula akulana in economics there is what we call diversification whereby we are all working to diversify our businesses. NRM yakola franchise n'ebibiina ebirala ne tugulawo company NRM yakola ki franchise ne tusoka noleta besije twagenda okulaba nga company tekyakola sente branch ne tugigalawo ne tutandikira people power abaganda ne batijjanga embwenjokere mmese nabaga nti omunyankole tafiirwa ye Museveni omunyankole mmese bwegwa mmata agikwata n'ateeka wali amataage n'emmese n'aginuuna tafiirwa bibiri omunyankole tafiirwa bibye yalina okuba buli ategeera mbyobufuzi alekemu abakazi bokka basennyonyi bannange people power bekemora katambula n'always mupale gwe musajja gwe get out of politics base gyakyabasinga kakati Buchamani akyakolera Museveni olina omutima wali ogulabyeko olina ekibumba wali okirabyeko kiri munda muno naye tokimanyi nti wali okirabyeko tokimanyi nti gyekiri nkimanyi gyekiri kati nabagamba nti waliwo abantu mu politics nga underpant waliwo abala toilet paper we use them occasionally naye bw'otamuyambisa owunya ye Buchamani Dr. Tindi underpant bw'onyambaliramu omunyango gw'omanya munyambaliramu omunyango gw'omanya Dr. T yava mwenale mwani yaginzijamu emmotoka 3 za kafuluma kati nzimanyi emu Range Rover endala Toyota n'endala Toyota emu y'ekiwatule emu y'ebusaabala emu y'erweza Seguko ziri ezi 3 Museveni mulunzi amanyi kye bayita padoko system whereby nti alunda obumyu n'alunda embuzi n'alunda embizi n'alunda ente n'alunda endiga kati ani ndiga mwena ali mu sekandi tayogera eyo ndiga naye etomera don't think that sekandi musiru don't think the sekandi musiru Museveni alina embizi yeriwa bwasalako weekend bwabujja omusito yeffe nze ndi mbizi ya Museveni nze nsinga okuwoma mwena alemu nze nsinga okuwoma ate sikuta nze sikuta sente za Museveni Buchamani waali eyo mbaata n'ebyana ne bigigoberera kati Bobi Wine yani Bobi Wine nte mwena alemu nti avaako amata avaako ennyama avaako obusa avaako eddiba avaako n'amayembe bakola ornamentos ye bebekulu ye kamiliyoni Museveni akutta omuggo ye mulaalo n'emmundu emuli wano kaabalunde mwewungu badvisor bakyalina omugaso bakyakola bo baali bamu advise nze yes bamugamba Museveni bamugamba ave ku buyinza advise bamu era nakkiriza agenda ava ku buyinza Buchamani yakimugamba Museveni agenda why we don't fight Museveni ndikati ali mutukubira bye era Museveni temugenda kuddamu kumulaba 245 ng'akimala wanji 241 ng'akita ng'akibateera nkola ya Moboto ani Moboto ani Moboto wawo Kongo Moboto ndi Kongo Kabila yatta kitaawe
n'ava emakine n'adduka asikira n'afuga emyaka Kabira n'adda wali ebbali ne baleeta Sekedi. Sekedi was the third one. Sekedi was the third one. Kati Sekedi n'ajja n'akulembera on tories of Museveni. Are you sure? Museveni is the commander-in-chief of the armed forces of Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, Central African Republic, Congo, Somalia, ate chichi. Rwanda girlfriend wa Uganda. Tolaba kalika girlfriend akaliyo. Buli obechanga manye pillow fight. If you see Museveni fighting Kagame, he va pillow fight. Oyinza otokunga nti Rwanda wala na Uganda ng'abanyarwanda bajjudde wano. Gwokola kiwa? Ani? Yibula. Nnyonnyola abaana. Menya bajjajja bo bana. Atobamanyi. Olabye. Ate Abaganda mwenna kye nazuula. Muli bazzukulu ba Walumbe. Ali ettanda. Anti Walumbe first kintu the first Muganda yawasa Nambi the first Muganda the first lady yasooka nawasa Nambi nga ina banyina kwaliko kayikuuzi nga kuliko ne Walumbe kitegeeza Abaganda kojjawa muyani ye Walumbe. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga tulina Dr. T AMALE tukola ne Sankago Shipping Company basangibwa ku Arrow Park ekizimbe 14 Plaza SF zone SF12 bano basabaze mali from China to Mombasa era nga nkugamba nti beekwate buli kimu kitambule bulungi ate nga yo Roast Coffee Academy bano batendeka ba baristas basangibwa na jana nkumbi ku sterao era nga tebakoma okwo batunda ne coffee machines bazikola service ne za haya weziri. Tuli ne Dr. T AMALE tuli ku mugoba nsonga Extra Digest kwe tuli akadde kano owaye koti yamenye rekodi okuva lwe twatandika okuwulira election petitions ezisinga zonna babadde bazigoba bugobi zonna until just of recent wano omulamuzi bwe yalagidde omubaka Honorable Christine Ndiwalana ow'ebukomansimbi okufuluma mu parliament akalulu kategekebwe kaddemu kakubibwe buto. Wakisiraani. Wanje? Wakisiraani. Ekisiraani kiri. It is a curse. Ekibayita ekikoyi. Era yasookedde ddala. Kibayita ekisiraani. Nabagamba nti omunyankole muzibu. Abanyankole bagamba nti omunyampisa kiniga. Ogenda okuwulira nga ntobye si kinabadde ngenderedde. Lwaki oba amukubye Ndiwalana? Wabaddeyo ebijambiya ate Ndiwalana wa Museveni. Ate kisoboka na when UP ate no UP ani yagireeta eyo kampani ya Museveni erina branches endala CBS ina 88 ne 89 byonna bitongole bya Bwakabaka Majestic Brands Uganda Land Board Enkuluze Namulondo Investments CBS BBS Telefina byonna bitongole bya Bwakabaka serving under the same umbrella but different administrations. Nabagamba the beef between Uganda and Obukatuliki ebbulukidde Museveni. Era kyakulanyiya mukuba nti Omuganda bateesa nti yatwala ettaka atwale n'obusozi azimbeko ettaka. Abaprotestant be bafuga kye kyakubya Beni. Omuganda cannot become a leader of Uganda mpozi CBS fans club. Wanje? Nope is under the legacy of Museveni. Bakuba Besigye ne bamulekayo Kasangati ne bamuwerabira. Nena bagamba nti always a reptile has the ability to exclude this detail naye emyezi ebiri guba gumeze. Besigye yalwana n'akuuka omukira naye omukira gwazzeemu gumeze bano tebategedde. The tail of Besigye is emerging. It is germinating again. Linda omukira gwa Besigye 2026. Besigye omukira gwameze mwamunyiga ne mumunyiga omukira ne gukutuka n'asigala wakakira nkazina n'asirika nadde ebbali. Linda 2026. Because they know kitegeeza ki eri ekibiina kya National Unity Platform ati kyo kisi kibiina. That is a marriage. When a woman marries bamutuuma erinnya lya bbaawe. Kakati NUP eba stroke Museveni. Lwaki Museveni aba Buchamani akalwa okumusemberera
full figure ne babajjo abali bakola ne Bob Wine ndi ekiseera kituuse okuddayo ku roots going back to my roots. Museveni ali mukuddayo ku roots kubanga akitegedde nti kati alina kuddamu kuwamba buyinza buto ali mukudda mu kina kinsanvu mugumu uyagenda n'akuba abasajja ng'akozesa ghetto. Yalabanga intellectuals Besigye intellectuals baali bamuwagira n'abategeera ne mu gavumenti. Museveni n'amuyiyiza n'aleeta omuyaaye. Awo wenyini njagala tugirewo ddala issue eri wakati eri mu kubobya omutwe president ne Sigeddamuzi. President agamba nti abatemu abatta abantu tebawebwa bail. Aba murder cases oba high profile cases tebawebwa bail. Ana tebajja mu bail. Tebajja mu bail. Ani Museveni lwaki yatta Besigye atya yatta Lukwago yamunyiga amaka. Omuntu akunyiga amaka abanga kubya amasasi n'ofa. Lukwago yalesiza ku mwana. Tell the public Lukwago Haji olode konti Haji atazadde omwana kuvale bamunyiga entula. Simanyi. Museveni has killed many politicians. Yatta Seyasebagala. N'amufumita ebituli. N'amufumita Seyagenza okufanga ne bwayita mu kibuga tewakyali amumanyi. Politically, Museveni is the best criminal. Museveni is the best political killer. Kubanga nabagamba Besigye had ties with reasonable countries in the world. Ng'alina omukazi Museveni n'amunyiga. Kitegeeza if Museveni says killers will not be bailed or bonded by the police, nitibajja muwa bond. I have a proof. Emirambo meke ejakago ku Museveni. Tulina ogwa Lukwago. Tulina ogwa Mongi. Tulina ogw'Olanya. Bali baali UPC ne basala eddiino ne badda eno. Tulina ogwa Nankabirwa yali mu opposition bamugula buguzi. If a person is from your opposition abanga mathematically number that crosses the equal signs, it becomes a negative when it has been a positive. Abo mirambo baafa politically kasita Museveni akugula Katolo Gwama Namboze Josimirambo Segona lwakuba emizimu gyabwe gikyayogera nti ejjo baba alina gumu. Eyo nga tuvuddeyo njagala tutunuulire still tuddeko mu parliament ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti ab'opposition beekandaze olunaku lwajjo ku nsonga y'okuteebwa babaka bannaabwe enkwatibwa gye baakwatibwamu ne bateebwa ate ne baddamu ne bakwatibwa. Bano bayambadde t-shirts ne batuula mu maaso ga parliament abo nga balaga obutali bumativu. How security operates. Bonna just n'abo opposition bonna. Ate abo opposition bantu. Nabagamba. It is quite disturbing okungamba nti awangudde empaka za Modu Miss Uganda abadde Kasere kusaasira. Kubanga ba Modu babeera batono. Opposition of Uganda has a mentality. Nabaga nakubadde naali mu nyaka kabuyonjo. I want to get out. Nsigalamu. Lwaki nti eri reasonable okusinga ate abo opposition. Nze nabagamba I can't sit in a parliament where Ssegirinya and Ssenyonyi sits. Abomba walana. Oli sendebe wa Kosase sebo. Kosase kyati Museveni kye kyakola. Nti ababadde ba America babadde bagezi kamba bafulume badde nga ex officio. Bodanga ex officio banga mulaawe. Ate oba okola ki? America the president yali akola national address ku corona. America n'amuwakanya. Many times. Kada should so many times on decisive decisions as from state house nti be ekyamu kubyali be Chibule could come to ashame the governments owing to his actions when entering banks and vibing the young ladies. Nankabirwa yalajja jembe. If you enter an RM toyingira binabiro biriko gents when you were woman. Bokola chi? When you enter an RM, don't enter bathrooms with the word gents. There are issues when RM. Ngazaba gents.
kati bannankabirwa nga bazimukiddeko Museveni byamala bakyayagadde ne basigala bamulemeddeko nabagamba mumute mumuveeko the parliament era baŋŋaana okugenda mu parliament for 3 years lwaki bwe mba ngenda kubukedde most of the times abasirikale banneegayira bafukamira nga Dr. Tireka wane mundu because I have a aim of killing 3 people mafias bali mubukedde muli 3 mafias. The one has been celebrated. Myaka 2 ali mu mawulire akola lugambo. Akola lugambo ki? Omusajja. Twagala yoza Sseguya bayina. Nendo yoze jajja bw'omuyoza yoza nfuluma. Bw'oyoza yoza Sseguya nva wala. Gwe muyoze nve ku WOLOKOSO nyingi. Njagala okyogere ogambe nti njoza yoza Sseguya. Nfulume ntambule nve mu ntambwe. Olina buzibu kine Sseguya. Nabaga nti ati mu Abaganda namuyimbwa Sseguya, full figure, Bajjo, Ibulake Mukasa, Bizonto, Sibaganda, Ssegirinya, Ssewanyana, sibe bali makomera, Mama Fina, simukwano gwammwe. Nnyo. A friend the person akuba ensaazi. Ano kati bisimira wa barakatu sajja gwe. Barakatu. Ndi ate jajja Mukasa. Era nabagamba ayoleze zebama Fina. Tulina gye twasinga na tuli bwerere. Omanyi twatwengera n'ali mu government babwerere. We are naked always at time. Naye ekyo kye mbagamba. Ababaka bate bakwatibwa bubi. Anti bazze emisango batemu. Kankubuuze. Lwaki government yakwata Ssegirinya? Lwaki yakwata Ssenyonyi? Simanyi. Lwaki yakwata Ssewanyana? Simanyi. Twandigambe nti Ssegirinya bamukwata kubanga Ssegirinya is raising a bar in a Muslim infiltrated place. Kati Ssewanyana abadde akolaki? Towakaliranga muntu gw'otasula naye. Wanju? Don't ever say no to a person who you don't sleep with. Dr. T AMALE omuggo gwa Musa. I confirm Ssegirinya and Ssewanyana they had questions to answer on killings in Masaka. Lwaki bakwata bo? Be basinga okuba ne hype mu Uganda. Simanyi. Babakwate babakube. Lwaki bo tebakayana? Okay, tuli ku Extradigestshow ngoba nsonga. Nabaga nti ensi mu nsi yonna the person that comes from Rome is not checked anywhere. Who comes from where? Rome. Italy. Obwamaafu yabusibukawa. Ndi ekipande kati abasirikale bangamba Dr. T toyingira na mundu ne mbasalira amagezi najjanyi tadde mu kipapula nkuliko Italy mwanga nti yitawo because bakimanyi institution esinga omunene mu nsi Catholics. Kati ngenda kuyingira parliament misana tuku anti kadaga ya fulumu. Ate manya abantu bambala ampale malenda duke banambuze baduke mbakupe abasasi bonna bafesi gaze emirambo wakire embuzi nayingira ekikyombo eyo. A parliament is a pigsty whereby many failed politicians enter to talk nonsense. Museveni yagamba ajja kujijjawo oamini kyava abasinga. Kamiliyoni Ssaabakunzi wa DP yakoze U-turn n'adda mu NRM. Oluvannyuma lw'okuyitirako mu NUP wadde tebamuwa tiketi ya bwa Lord Mayor. Kamba buulire principal yagambye omukulu Kyagulanyi. Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Mukama waffe atakyali honorable. Is a mere person. Honorable Kyagulanyi. Honorable? Once a honorable is always No. Anti wagambye bad black aliko bwamalaaya. Ekitiibwa ky'omuntu kitambula n'ebbanga gwamu kati kitegeeza oli mu kwekuba. Kyagulanyi omulonde pulezidenti waffe yagambye nti yava ddi mu NRM tavangayo ekitegeeza akyali muki mu NRM eno yali agenze kubuzaabuza and I can't dispute that kubanga Senkubuge yagamba nti even fools are right n'abasiru baba batuufu. Secondly, lwaki bamukkiriza okwambala akakofiira ka yero nga bamanyi kagundi bamanyi nti wamNRM eyo bulanda gye yakoze bubuwayi. Nti Dr. T bwe n'akola ekibiina kyange eky'ebyobufuzi I have a freedom to entry ojja n'admission n'omuzadde maama ne taatawo n'ojja ne report nga bayingira. Yes. Ng'omwana agenda mu kisulo Dr. T bwe n'akola ekibiina ekyange
kijja kuba Killers Association National Platform eye yange ibula togiyingira kubanga nkumanya oli mubbi. Oyagala mbani? Njagala mu muntu ajja na admission ne school fees kubanga ina kusomesa politics. Jangule requirements singa agenda mu kisulo. Jangule case, jangule omuzadde ne school uniform ne casual wear ne sports wear. I have an entry to my party. I have a right of exit. Tomala kayingira kibiina kyange n'okifuluma. If kyagulanyise nti gundi kamiliyoni tafuluma ng'enaale n'amuleka n'ayambala akakofiira n'amuleka n'amukwata ne mu ngalo kitegeeza Bobi Wine alaga nti ekibiina kye kiddukiro ky'aboonoonyi oba ziringa kabuyonjo za KCCA whereby every person is free to enter without a cost. At free of charge. Tekiba kibiina. Thank you. Tuli ku Extra Digest mugoba nsonga Dynafarm abatunda products zakabi basangibwa Kololao bakubire ko mwami n'omukyala buli kimu kitambule bulungi. Ate yo Almeredian Ventures Limited bano batwala bantu kuba kyeyo ekataawo basangibwa ntindawo kafene staging akava ku Hardware World babayise ba Almeredian Ventures Limited. Tulina Dr. T Amale. Dr. T njagala tutunulire issue ya Honorable Katolubwama ne Habibu Buwembo. How far bitambula bitya obiwuliza bawuliza Katoki yali omubaka Honorable Paul Katolubwama omuntu bwakolera emmenge emyaka afa omutwe wandi nze nadduka mu Mmengo. Lwaki nadduka mu Mmengo? You can't work with abe mu kibi n'osigaza omukisa. A person can be with many curses n'afuuka curse. Are you sure? Omuntu bw'anywa omwenge omungi ne bwawunya mu ccupa ago n'asambagala n'agweri kyekyanzija mu masengere. Simanyi. The last day nafuluma masengere naye kuba abantu babiri amasasi. Mbangi target nyimiridde bwenti mu muti waliwo ekityawo ekinene bwoti ng'oyambuka nali nyimiridde bwenti ngenda kulaba Katikkiro afaayo nenga nti sizifa sinza kutaka wakaweebweru. I got out ngenda kubukedde Katolubwama ke yafulume waabe mu kibi ani yamukubisa nti beefuula n'amugoberera bayingira parliament ate yamukuba yajja n'ono yakuba Katolubwama was bucket by Mmengo. Are you sure? Ani yawangula Katolubwama? Honorable Aloysius Mukasa. Aloysius Mukasa was bucket by Mmengo bakube Katolubwama. Tekisoboka. Anti abo be Baganda nti bukajanga beyatta mwalimu Baganda banne. Are you sure? The politics of Buganda nabagamba nti weewuunye lwaki empologoma etunudde mu Bikira Maria owerubaga empologoma eri ku masengere waggulu lwaki beesooza ne beewemula ekiro empologoma eyogera mulimu omusajja akutte microphone aweereza ebigambo ne mu Bikira Maria mulimu faaza akutte ekazindalo beewemula ekiro sigino ne zeeweereza. There is a beef between Bwakabaka bwa Buganda and Catholic faith. Kyekyakubbya Beni Kiwanuka anti Mutesa ali mu Protestant Nobote nga Protestant Beni Kiwanuka nga Mukatuliki beef weyava. Secondly abajulizi abasinga okuttibwa baali Bakatuliki ne kituuka e Roma Papa n'asindika abayitale bakubbe Buganda Buganda neyita abanubbi. That's why bamuzaata bajja batya mu Buganda. Bya Tanzanians Nubians abali wali ebbombo ne bagitaasa abayitale kyekyabakubya nti baatuuka mu Buganda nga tewali kabuyonjo bo baali bamanyira kugenda ku zazino ez'okutuulako kumba abasirikale abaawano Baganda dda teziima nga toyi ne masengere temuli fe tubagamba always nze mbabuulira Obwakabaka bwa Buganda bumpa miliyoni 2 buli mwiki nga n'okubukuba kubanga singa amukuba mbusaanyaawo. Owaaye njagala kubanga nkuleka tudduke naye ninayo ebibuuzo byonga 2 3. Ronald Mayinja yakoze bandi ate twasembayo okumanya nga ine ekibiina kya advocacy awo kyakoze ate kati yakoze bandi kiggwa kitya? Andi kakati kankugambe Arsenal is not the best team in the world. Yesinga abawagizi si yesinga okukyanga omupiira naye ina abawagizi nti Abangereza they embellish. What is to embellish? To add on more soup. Nawandiisa akatoba kaita empanama. Empanama can show you government ya Museveni bwezimbye ebitundu by'ekyama to the level nti eyita Mayinja afuuka advocacy abakubira n'akayimba akagenda okuwanguza Museveni
yalinga ali mukayo yekama nabagamba nti mayinja afundikira nga Abangereza Abangereza tebasomoka Bungereza genda mu tiimu ndala Walcott Theo Walcott twatumanya aliwo w'amaanyi Junior Escort Sturridge Raheem Sterling John Stones Wayne Rooney Jordan Sancho Bukayo Saka Marcus Rashford abo bakomye kasita bavaawo nga bagenda mu Everton kasita bava mu Everton nga bagenda mu Queen Super Rangers kasita bava mu Derby County kasita bava nga bagenda mu Pompe nga bagwa naye gambo era Bungereza era Arsenal Man U omuntu yerabidde nti waliyo Madrid waliyo Barcelona waliyo AC Milan gy'otamanyi ekubanya ku bwereere waliyo PSG Paris Saint-Germain waliwo Lille wajita Lille ye France njimanyi nabagamba Abaganda always make a noise ne muloji kasowulire enduluma nyo nakanjako wajja yafumu debi atatufumu najje nayo ndya ati waina n'omuze nga sikuwulira mwendi n'essensa zo zaafa sembabulire a person from Western Uganda could not make a noise bakola batya Abaganda bakulaga nti bamaanyi bakabi Kyagulanyi tujja mulwanirira bagese bakabbe bino si bya Besigye yalwana tewali mayinja kabutabutane nabagamba nze Dr. Tindi Mulanza am a prophet nangeyo kimotye Museveni is the next president of Uganda omaze okulanga nanze nalina emyaka 5 nga ndi mu P1 faza najja nga tugenda okwejjusa okwenenya ebibi nenyingira mu kapodium ku myaka ena kugenda kwejjusa ebibi na faza nazibula amaaso n'antunuulira nga binene nagalambwa ku myaka ena ndanga galamira ngukube n'umwana naze kugwe Katonda ngamba onsonyi batonsonye ngende namugana nakwanye mukaneiba nalingiza naaba nagalachani yene nyanga bwenti faza naatya nanga mwana gwe nkuzala kankukube namugagenda okuba ennyoko sonyi wanfulume owai njagala kuta sonyi wanfulume sonyi wanfulume oba gwe Katonda ge bibi kuyitiridde kumbuulira kibi kye kitasonyiika badasaba issue ya Flavia ne Kabura waliwo yabadde aŋŋambye nti bwe mba nkulabye mbikubuuzeeko ekituufu kiri ki ani kiri bwe kiti ani atayenda ku nsi bafaatha tebenda because tebakwana tebawasa aŋŋamba ggwe ibula toyenda siyenda you don't have any extra marital affair I'm not even in a relationship ibula ng'oli musajja musiraamu okufiirwa ebisiibo byo byonna ne Kulaaniyo n'emisaalo gyo gyonna ku lunaku lw'enkomero malayika y'olubajjo ekutemeeteme y'olubajjo waliwo malayika y'olubajjo ejjanga waakafa mu kabuuli waliwo bakunyiga eba ya lubajjo lumu ekubuuza ebibuuzo ebyo oli mukindi musiraamu baganda bakiri basiraamu obadde osalira nti kibuli anti yo yawano gundi yawano olidi Kampala Allah tagobera nkoba ekibuli Allah we Kampala mukadde ayo kakasa obijjawa Allah we nze nali musiraamu nengwa nali musiraamu naye nagenda okusiramuka nattatu y'embizzi mugongo kati abasiraamu bannange bandaba nabaga naye sirina bwe ngikolokotako yibula yogera nti yibula okufiirwa ebisiibo byo byonna n'okugenda mu kabbuli n'abasiraamu bakugobera nga bakulaba yibula toyendangako bwe kiri yibula omusiraamu asiibye ebisiibo byonna okufa byonna olabye nze mmanyi ansa kyekituufu kyekibi nze mmanyi ansa mmanyi ansa ninga Rema baali ku mikolo ewa Amuza naye nga yakimanyi ti nabaana Kenzo yagikuulamu Mugabe atalina omwana azaddaani abuje amulage talina mwana nabagamba ojja kusoberwa ensi eno Rema abakweka ekyama
Kyekiriwa. Rwema abakweka ekyama. Ani azaala gundi lya mu voice? Rwema. Extra Digest mugobasoka tetugenda kuba ntusukawo njala kwebaza ba sponsors baffe njala kwebaza Dina Farm njala kwebaza Sun Cargo Shipping Company njala kwebaza Almeridian Ventures ne Rest Coffee Academy mwebali nyo balidala Idris Lukwago Daniel Mugoya Keith Kanabi ne Tony Senavlia thank you so much then to the fans out there across the whole world thank you so much mwebali nyo balidala nsiganeze Ibrahim kulwa Extra Digest mugobansonga nkugamba nti bigambye program eno si yabaddukanya omukutu guno oba abagukolako obula bigambo by'abantu sekino mbagaliza birungi byerere omukama katonda abakume assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh see you next time